Beautiful girl, goberera ku mulenzi wati Kirowoozeko. Beautiful girl, goberera ku mulenzi nganze Kirowoozeko. Ojja kugwa mu loosi abo baniga bewesibakeyo bakakose anada sote tubaloosi abatulaba tubaniriza leero tulina Chris L omuyimbi abasinga obungi mubadde mwebuuza nti abayimbi abasinga obungi nga bekwese abamu bali eyo olw'okuba nti COVID-19 ate ne muzeeyi ebivulu yaba biggala mu ngeri bwetyo agangeze kakos tugenda kubanga tuwayamu ne Chris L obenga omanya biki byakola biki byabadde akola mu COVID-19 muyimbi oyinza okuba obadde tomulabangako nga gwe mulundi gwo gugenda okubanga gugenda okusooka okumulaba Chris L nja kusaba obuze kuba tulaba oluvannyuma tube nga ate tweyongerayo abasulaba amanya gange bamuta Chris L omuyimbi yes omuyimbi Saalongo oba taata w'abaana si Saalongo si taata w'abaana si taata w'abaana okay kabaka olwazadde kati buli gwe tusanga tumubuuza olaba kabaka azaala gwolinda ki ebyo ne tuba nga ate tubyagala tubitegeere naye olwaleero njagala tube nga tunyumyamu musically tugenze tutunuulira engeri gy'ozze ng'oyimbamu tutunuulidde music gw'otadde nawankubadde tubadde mu covid kyesinza kumanya gwa kasente okajjeewa kubanga olinamu projects ezifulumye naye nga tetunagenda wala njagala osooke ojjukiza abatulaba nyimba kize wali oyimbyeko wazimba ne baani omenyeyo nga 2-3 ololyoke ate tudde ku ezo z'ofulumiza mu covid muno manyi covid myaka 2 kumpi miramu gigenda mu 3 gigenda mu 3 myaka gigenda mu 3 soko bajjukize nyimba kize tulinawo ninawo enyimba ninawo Beautiful Girl ninawo Love You okay ninawo Kiriza ninawo Birabo okay nalukola ne Stella Kayago olwo Beautiful Girl nalukola ne Little Boss yep ninawo ne collab by the way je wakoze ne studio ne ya Opa Weri ne ya Opa Fambo ne waliwo eri mu studio endala ya Dr. Chameleon je wakola ne Kamili tennaba kujja naye nga nayo tugisuubira mu maaso awo so bannayuganda tubasuubiza omuziki ogw'amaanyi so mu maaso awo senga ekintu kino kiba kivuddemu ekirwadde kino ekyajja bannayuganda batuyambe bakigezezzaako kifunzafunza naye katusabye ekigendere ddala emirimu giddemu gitereere Chris tugenda kuba tutandika ku nyimba z'otadde otadde wate oluyimba ne Chris L wate oluyimba ne Little Boss lwe bayita Beautiful Girl njagala kumanya muyimba abantu babagerageranya okubanga muyimba styles ezimu mu bayimbi kuba nali ndowooza oba oli awo ojja kunoonya ku Jimmy Culture lwaki walonda Little Boss ate Jimmy Culture gwe tulinga abayinza okubanga tufaanana naye tetulina buzibu busobola okukola naye Little Boss ayimba nnyo siro okusinga kunze katono ayimba nnyo ennyimba ez'omukwano ennyo oguli siro guli gwennyini ogukuyingira mu bongo njagala n'endala njagala n'ebirala naye kati nze niramu ka speed akatonotono akatonotono lwaki mu bonna walonda oyo twatuula nawuliriza idea gyendeese naye nange nempuliriza eyiye nebikwatagana netusobola netufulumya naye nga nabalala nkyabaagala oluyimba bwe nali ndutunuulira nalaba production yalwo audio production nemaliriza nempulira nendaba n'ekifaananyi zigayi yakikola audio ani yamukola wa Beautiful Girl audio Ian yamukola Ian Pro njagala tubenga tutunuulira project ku project waliwo project endala gye wakoze ne Opa Fambo actually tuyinza okugamba nti kati gy'oliko gy'otambuza baluyita batya oluyimba olwo baluyita bakookoonyi message eri kuki omuwala kutambula nga akookonya abantu kugamba oluyimba olwo message yalwo bukibanga woonoyagala omuntu naye abalumyemu naye tabalaba bakokonye naye tobalaba okokonyonye otya omuntu kulisire natakulaba nze bonkokonyera amanja kuwe abakokonya bamulaba jasa abalumyemu
byaba kokonya neta kola kitatunula eri gye bali kati wekaba bwabanga alinako difu nga nene abakokonya ayitewo isi video mwagikola video tugagikola maaso awo naye nga audio yafuluma ani yamukola audio aliko ba producer kuliko Jacobo kuliko Yani aliko emitwe ebiri miramba opafamba omusanga wa ngaatera okubula opafamba tabula abirayo Makindi we mwenoonyezaawo abirayo Makindi nemukimaliriza sofa bw'obanga naawe otunuulira kubanga omuyimbi yenna otunuulira projects z'otadde n'otunuulira n'engeri abantu gye bazaagaddemu kolabo n'essingo zo z'otadde bwe tuzigeraageranya mu bawagizi bo olaba ziriwa gwe nga gwe omuntu ezisinza okukolera oba oliawo n'okwongera okusika amatu g'abawuliriza abo n'abalabi bo n'abawagizi bo anti kolabo egatta ebintu egatta abantu babiri egatta abawagizi bange n'egatta n'abawagizi bo oli gwema nkozeki ng'okoze naye kati ebannenemu okusinga oluyimba ate kati olulisingo ekyomukisa kyenkifunamu nti ne ku luli ne ku bali abantu ababeera abooli nsobola okufunako n'agamba omwana ono ayimba bulungi bambi tikatumuwulirize nampulirizamu agenda owulira nga mulobeddeyo ng'omulobedde nawulirako nga bagaba wayimbako oluyimba lw'ebyobufuzi naluyimba naye lwali luyimba kyolwo baluyita Uganda twatoma Uganda oyagala kwesimbawo oba wali oyagala Dua Kyagulanyi ennyimba ezo oluyimba Justin okujja naawo obulumi bwo okubuteeka eri abantu kuba nawo oba mulonzi kuba nawo bamulonzi kukibanga wolaba omuntu nti bwafiirwa nammwe bwennyini abamuliraanwa abaneiba n'ab'omunju mujjayo okunyolwa kwammwe wamu amaziga mugakaaba naye nga olina gwe wagira ng'omuyimbi mba ne gwempagira ng'omuntu okay Chris L twagala tutunuulire music nga tuvudde ku gwe ng'omuntu ne projects z'okoze awards zaakateebwa tulina awards eziteereddwa eza high people tulina Jans awards ezagabiddwa olunaku lwawadde lwa mukaaga zabadde kololo gwe nalabye abayimbi abamu nga bazikkiriza abalala nga bagamba kyabadde kibulamu gwe oli raising artist bwe tuba tutunuulira engeri gy'okolamu ebirimo gyo n'engeri gy'okozeemu music wo awards zino zatunuulidde nnyo abamu ne babanga balinga nga abatabalaba okusookera ddala kankubuuze wazirabyeko ye wategedde n'abawangudde nazirabye era n'abatagedde abawangudde nozitiikinga noga at least zino ziyinza okuddira mu kifo kya Pam Awards tebaba buzibu anga buli kintu kyonna akitegeka aba asinamu essuubi erikitwala mu maaso n'olwekyo tetulina kutta ssuubi lye n'amaanyi ge kuba tomanya owaawo omanyi kibanga wootegeka omukolo waka otegeka omukolo ogula emmere kino omanye n'emmere ejja kukola naye weekanga emmere tekoze temaze oba oliawo nga n'omukolo tegutambudde nga bobadde ogwagiwaniddemu nga n'omukolo tegutambudde abantu bagenze bagamba omusajja tuleetaano tatuwadde emmere oba okitegeera ne Pam Award bwezito bwe zaali ne Jans Awards bwezito bwe zaabadde zino bwe ziri era mubaamu abeemulugunya mubaamu n'abasiima yagamba gye bujja olina essuubi nti awards za Uganda zirituuka ekiseera ne ziba nga teziraba bulabi bayimbi abaali okumpi nga bajja nammwe ne babanoonyako kubanga abayimbi bangi ekyo kikulu nnyo ekyo kintu kikulu nnyo kuba balaba abo abali awo okumpi nabo kintu kikulu senga banaaba basobodde okukola ekyo ekintu mu award ezo ne batuuka ne banoonyereza nnyo banoonya music ne bava mu ggamba mbu ate gundi alina egundi erinnya ne award ne bazisenzeka kuva kutandika ku music kubanga waliyo abaana eyo abayimba ennyo naye nga talina mukisa ng'abantu bamumanyi abantu tebamumanyi tanajja naye ng'ayimba nnyo kubanze nandowoozezza nti ezo award ebintu ebimu ebyandibadde ngoba ebirabo omuyimbi byeyandibadde afuna oluvannyuma lw'okulaga waaka gwalinawo oba kyandibadde nga okuzuula ebipya ebitone ebipya kale n'ebiriwo ne bajja nga babikola ki nga babiteekamu mpola ne bagamba gundi okoze bulungi wooti naye tuleese ku bitone ebipya bino
okubazaamu amaanyi ne bannayuganda okubalaba nti wano olina okukola ennyo bo bakulabe. Naye senga kyandibadde bwe kiti nti bo bennyini banditutte obuvunaanyizibwa ne banoonya nnyo abaana abo abayimba ennyo batasobola kukola ki kujja mu maaso gaabwe nkulaba ne banoonya ennyo ebitone ebyo ne babiteeka mu maaso gaabwe tubaleeteddeyo ne kano kakabawugire kali katya okusinga okutunulira abali awo okutunulira abantu abali awo kijja kuyambako ne ku baana abayimba abayimba ennyo abali eyo abasuubira nti okujja kubeerenga kuti kwangu gye bali kubanga bateeka mu awaadi ezo babaako ngeri kati balina planningayo category obanga yaba rising artists aba upcoming bamanya nti eyo yakiri buli mwaka tulina omuntu gwe tubaleetera ne bafuna nnyimba ngoba ne baziteekamu abantu ne balunda nga basinzira ku quality y'oluyimba obanga basinzira ku nnyimba omuntu gyakola kijja kuyamba nnyo nabo bennyini bafunamu ne bana abaana abali abatannakola ki abatannamanyika ne bafunamu so tebandibadde awo kunoonya nti ate mwana yakubya akayiiti ne bamuteekamu ng'ate olwedde amaze okuvaayo kitegeeza bo bakola ki babuukira ekoze eki etokose kati nno awadi gye twogerako eno oba oli yatwalidde Rhythm Voice naye nga olwedde ate avuddeyo kati ate waliwo bano abalala abadde batannaba kumanyika ensonga eyo mutugende mu maaso n'okunoonyereza muleme kuzimbya abantu busajja ku mitima kubanga ekyo kiba kikyamu baba tazimbye busajja naye kati oba abawa mulimu nti baleme kukola kintu kye balaba wano banoonyereze nnyo batandikire wansi music balina personal ya music baginoonye banoonyereze ddala music nalabye ekyapeninze nga omwana ali mu kuba kiweewa ku awaadi zennyini neŋŋamba sente zeggulu gwe wafunako siyangako waliyo makindi nga akasente bakaleeta oba nawe wali mu kibiina kya kiweewa siriimu lwaki tewenyugira mu bibiina ebyo sebo sente zeggulu zakuyitako bwe bati ebibiina ebyo obiraba byakanyiga oluusi ebintu ebyo abantu babyagala tonnaba kugendayo siwagira nnyo omuntu kubeera nga asabiriza ekintu ekyo sikikiririzaamu nyumirwa nnyo omuntu ate ne music yona abantu bamunyooma naye nga music omuntu alina omuyimba nga alinako byakola ebiralalala oleme kubeera awo ndowooza ekya covid kituwadde ekyokuyiga eri abayimbi kitera ekiteese nnyo kubanga ndowooza buyimbi bwokka ziga tukutumidde webale kutulaba naye nga bwe tuba tutunuulira quality ya music ogenze wali noŋŋamba nti balitunulidde nnyo quality ya music quality yaffe eya Uganda nze ndaba egenze improvinga lwakuba abayimbi abamu batandise okudduka e Tanzania nabadde ndaba Azawi ng'afulumiza alubamu y'empya eya Africa Music ennyimba ezimu zirina baproducer nga si baawano kiki olowooza bino babigezezzaako biganye oba okyalina okukkiriza nti baproducer baawano bakyalina kye bakola ekijja tutwala ku katale ak'abayimbi abatulinaanye mu nsi zaffe ezitulinaanye ne mu Africa oba olyawo ne East Africa obakkiririzaamu nti naye bali creative bakola ekye basobola naye lwakuba nti obuzibu bwe tulina kale si buzibu tuyayaana singa ffe bwowulira akantu nga kanjawulo eri oba oyagala oba ogenda eri okanona eri naye nga ne wano bisoboka ate ebyuma byebimu naye yennyini awuliriza n'awulya naga yaye yakubye kanonze kankaddeyo kakyuseemu kakube bwenti olyawo nga keyagiyiza kapya ate kasinga kali waliwo abangamba bakwatira ddala eŋŋoma eri nebagaa Chris jangu olabe wano waliwo eŋŋoma naye nga tagizimbye kuva mu scratch eri abakola bubi abakola byaba alina bwagifuna alina ogikyusa kiki kibulamu kyolaba kye tuyinza okwongeramu ng'abayimbi nga mukyetaaga video oba olyawo ne audio mu bye twetaaga musically nze sirabawo tolabawo tugenderaawo wamala anti kati labayo buli mulembe gujja n'ebyagwo kituufu ebyaliwo mu Mamma Mia beeyikale byakyuka kati si bye byaluma kati sofe ekiriwo kyekiri ku nsi yonna abaana akantu akagoma akasaasi bakakuba bwe kaba nga keekaliwo kasaasi bakakuba kati n'olwekyo tuleke omulembe gwevuga bo bonnyini abakola bali creative bajja kutuyiyiza ebipya tuleme kuyaayaana nnyo tekyetaagisa Chris L kubanga kati jjukira
onogende wa Usafi eri Tanzania nene ekintu kyakijje waina wakijje era wakitusiza era naye nakimulisa abantu nakola naye katufuntu senu fo kyokumulisa ekikyo wabula twagala nnyo ekyaffe tulina okwagala ekintu kyaffe n'okweyagaliza n'okweyagaliza ennyo bwe tweneeyagaliza kubaba bana ba Usafi bo beyagaliza bagala kopi ekiri Nigeria beyagaliza naye bwe wana ekizibu kye tulina okweyagaliza kwaffe kutono mulimu nefutwa bye bimundo naye okweyagaliza kutono nate ogamba otyo okweyagaliza kutono nga gye muvuddeko wali oŋambye nti waliwo oluyimba lwakolebwa producer bangi ono n'akwata muno ono n'akwata muli n'amanstaringa kiba kitegeeza beeyagaliza ate simu kati producer bayinza okweyagaliza naye ngera nabo tebeyagaliza si ekiri awo ekyennyo si ekiri awo ekyamaanyi ono bw'omugamba nti wayi mpaka data nga twalira oli kimusanyusa so nga ate gwe owulidde nti ate nga so senga wandikutte okayimba n'okajja ewa n'essimu n'okayisa ewa pade n'okayisa mu buli style bwonna obwo omuwagizi wonna afuna ekirungi n'afuna amatunga kintu kye gafunye ekyanjawulo kyandibadde ekintu kyamaanyi ate nga ezo ideas za njawulo buli omu abeera nekyagattako Chris ogenze n'ogamba nti olina kolabo enaatera okujja eya Dr. Jose Chameleone erinnya lyayo waakiri tusomolereyoko waakiri tumanye ndi erinnya bwe riti n'ekirala bagamba mbu si mwangu wakufuna mbumbu era yetalabika amaze oba emyezi 3 ali agenda amaze gundi mu yule emyezi nga 3 mbu ne ka video mbumbu ayinza okujja n'obutajja amaanyi wagajjewo okuguma ajja kulabika music ajja kulabika oluyimba lulungi just tumanye nti gye luli tuleme kukitemerako bagita senga nali muntu mubi singa nali muntu mubi wamukwasaganyizza otya nakoma okuwulira dokita talina buzibu ambo simangu dokita batugamba tokwasika nasembayo okuwulira ng'ogamba nti waakiri kino ekiwala ekinyenya nnyo amabina waakiri kyonaafuna omanyi kulisolaika ebintu ebikunyumira nti nwaji ono nasembayo okuwulira nwaji kave Dubai eno tukole nwaji oluyimba naluteekayo naye obudde tebalina baswangizi tebakuwa budde kusooka kuwuliriza tebalina budde yimbo endala nja dufulumya naluteekayo naye kitegeeza ngenda dukola nga singo so nga ate wali olwagala munwaji nali selecting naye kyogere nkiwulidde nga kijja bo bakama waffe abo kirabika tebabayinga idea yange so nga ate gwe wali yagadde nti oba oliawo nange manyi kiwuliranga bwakola ku kyenjawulo nakyo kyanjawulo so abakulu muswangizi akantu ako muddemu ketegereze kaliwanga twali tujja kuyitira awo tomanya naye ekintu bwembanga mwakigira awo saabitegeera naye bwe tuba twongera okwogera ku music December atuuse abayimbi balina ebiseera mwe bakolera mu Christmas bakolera mu lusooka omwaka bwe tuba tutunuulira ministry eya culture nalabye nga tebalina ngeri yonna gye bavaayo kwogera nabadde nsuubira nti nga ministry ebyenjigiriza bwe yavuddeyo nega nti abaana babatadde ne batuwa n'ennaku ze batandikirako nandibadde ndowooza nti oba oliawo mubadde n'essuubi ddene nti oba oliawo muna performinga December ne January ku lusooka omwaka gwe tolaba ng'omukulu abeerabidde nnyo byabufuzi ebintu birimu nnyo obufuzi bingi nga mu abayimbi mugenda kukola mutya bamu batandise oga wakiri katugende tuyimbire mu hotels kuba zo hotels ziri mu kutegeka ndaba bagenze mutukula gundi Abitex ndaba yagenze mutukula ne Spice namulabya report yayimba bagenze eyo walawalako gye batabafunza kati olwo tetukyakale mubeerewo bwe muti ojima ate munati tubakolera ekifa ababagala bawo omuziki temwagala kubata tukubira kawuli nti owaayo mukulu abantu tukoze tubagamba naye oluusi abamu anti babeere nga bawulira naye ne bagamba kirabika effujjo lisinga kuba mummwe edda ensi bwetyo bwetambula abantu babate mukubi bw'okusaba kukwandibadde kutya olwokubanga otambula oyagala bakutemeka amagulu ogende ng'ogize bwoti ati kisoboka ensi bwetyo bwetambula bagitondebwa okubanga etambula bweti nga omuntu bwalaba bwatambula tebajja mutemako magulu agende nga ogize bwati bw'okusaba kukwandibadde kutya eri gavumenti n'endongo okutwaliza awamu
n'abatukulembera bano bawuma Uganda Cultural Forum n'abalala kubanga mbuza lwaki abo balowooza kimu pepa bwaba wakasente nga bo basirika waliwo video empya gye tulinda eyawo pafambo oluyimba baluyita bakokonye ngate bwe tulinda ne audio endala gye yakoze ne Dr. Jose Chameleon